nga mukwano gwa ddala va ku bino eno byofuna omuntu. I am blushing when I start to talk about love. Binzigwako kubanga mujja kunjogeza bye sirina kwogera mbamanyi. Social media in-laws, I know you. So kansirike. But to also the team out there that keep saying it will end in tears, I love you guys. Actually, you keep me moving. Whenever I remember, there is a team that said it will end in tears, I love this person more. Like, I keep loving him more. So to the haters, keep hating. Keep hating. Because when you hate, then we keep loving. Oh my God. Cocktail, are you there, my love? Am I making noise for you? You okay? Okay. Cocktail, you're live. I heard you. Okay, somebody just brought up this question. So Remy, did you convert to Christianity? Who says that when you get married to someone who is not a Muslim, you convert? Like, it is your choice. You understand? And this is an understanding between me and my husband. First, I will tell everybody I did not convert. I am still a Muslim, and God is God. Be it Christian, be it Muslim, be it Protestant, be it who, God is God. Yonna gy'omusinziza abeera Katonda. That is why tukeera ku makya ne tulaba Bobi Wine atali musiraamu ayingidde muki mu muzikiti singa bamugobamu. And that is why tulaba omuntu omusiraamu ng'enkya ayingidde mu kanisa era singa naye bakola ki singa naye bamugobamu. So what I can tell you is God is God, and no one knows kiki ekiri ewa Katonda. Tewali amanyi that day of judgment. So let's not judge people. Just love God your way. If you wonozuka kumacha notandika okutunulira rape, you start criticizing rape because rape is a Muslim, they should go married to someone who's not a Muslim. You do not know my understanding between me and my husband. That is number one. Secondly, if I converted or I did not convert, God is God. Yonna gy'osinziza Katonda, Katonda asigala Katonda. Tetulina Katonda w'Abasiraamu, tetulina Katonda w'Aba Protestants, tetulina Katonda w'Aba Seventh Day. We have one God. So, to the people that keep asking me that question, I'll still do whatever I have to do as a Muslim, me as a person, because teri yanjigiriza dini kumwenna. So whoever is out there and is trying to criticize me, teri yanjigiriza dini, ate kyokubiri, teri yaginsomesa, ate ekirala, teri yangamba nti beera wa dini eno, kumwenna teri. So if my parents bamukiriza najja mu maka gaabwe, then no one has a right over that. Ebisigadde mubirekere Katonda. Mukitegedde. Ebisigadde mubikole ki? Mubirekere Katonda. Just like I said, God is God. Oba omusinziza mu kanisa, that is why waliwo abakeera ku makya nga basiiba mu makanisa. Ate ne wabeerawo abalala tebalinnya mu kanisa naye ate ngera bamusinza. So Katonda talina gy'asangibwa nti Katonda wonna w'oli akuwulira. Mukitegedde. And by the way, thank you for even raising up that question, because maybe I was trying to find the right day or the right time to answer it, because I've had so many okay, I was going to use a big word, but let me let it go. But I've had so many people who have criticized me. Someone mentioned a very big word on my handles, but whereby, like I said, I do not take criticisms. I don't take negativity.
So even if you come out and abuse me something really, really big, nsigala ntambula nsigala ndi fine. Why? No one has a right over me apart from God. Katonda wanawulira nti ayagala. If God is not ready for me to be something, then God will not let me. But if God is ready for me to be something, in my life I never thought I would be a bride. One day, imagine how God is so good. God just woke up and said, hey, you're gonna be a bride next month. Wow. All thanks to God and Mr. Bindeva. That man is 1 in a million. Oh my God. Kyemulina okumanya nti nze ekikwatagana ku ddiini siri shekati. I am just me. Nakeera ku makya nensalawo nti no. Okay. Bwe mmanga ndi musiraamu and I've been bameka abasiraamu abatalina ne kye bamanyi mu busiraamu naye nga basiraamu ali ne bafumbirwa n'abasiraamu bane basa n'abasiraamu n'eddiini ebagasiza ki. I keep telling you guys, Katonda akebera mutima takebera bikolwa, because abantu abasinga okupretendinga mu maaso gaffe nti balungi be basinga emitima emibi. Ahi ogenda katale kawanga totuuka naatera okutuuka temufaayo jam mungi ate tekyalina kafyu, so akatale kabeera open paka ssaawa ya 5. Tell them ze Aisha naye navaayo mu busiraamu. Okay, sijja kwogera nnyo ku kyakuva mu ddiini eno nakudda mu ndala. I don't know so much about that, but like I said, guba mutima gwa muntu. Omusiraamu natali musiraamu, omutima gwo gwe gutwawula. Omutima gw'omuntu yenna omuntu omulungi Katonda ajja mu blessinga mu ngeri yonna, oba mulokole oba mukatuliki oba musiraamu oba ki. When you have a good heart, God will always bless you and God will pave a way for you. God will always be good to you. So it does not matter. Nze sisosula. That is why nze idi etuuka mwena mukimanyi nenfumba idi nepita mukono gyange kitali musiraamu. Lwaki ate nga idi abasinga mwandibaddawo nga mugamba lwakyayisa abatali basiraamu because muyina empisa embi. Abantu nno mubeera mulowooza nti muli ku mazima, kumbe mpisa mbi na mitima mibi gye giboogeza bye mwogera. Kubanga gwe ngamba otya mbu olw'okuba omuntu si musiraamu sijja muyita kulya mmere. What is food? As in, this is just food. You eat this food and then afterwards it becomes waste. And then you start saying you find a Christian who says that person is a Muslim, so I cannot associate with them. Who says so? You as who? You as who? You're not God. None of you is God. So let God do his role. Temwefula bakatonda. Nze kyovola basite bantegeerera neetegeerera kubanga ku mwenna oba ku nsi eno tewali katonda. Me, I believe when I sit down and start talking to my God, God will always show me the right direction because I am a very God-fearing person. Very God-fearing. And that is why I am who I am today. Not because of anything, but because it's been God from day one. So teri asobola ne kunkozesa nsobi ku mwenna. Era buli kituukawo nze mba nkimanyi nti ekyo kyalina okutuukawo. Lwaki mu script Katonda gye yawandiika olugendo lwange okutambula kyalimu nti ndituuka olunaku bwe luti kino ne kino ne kibeera. So ebyo abantu batandika okugamba mbu ate sijuwi kino ate kiri. Even if I woke up one day and I separated with Mr. Bindeva, it would have that means that it was meant to happen. But it did not happen because of you. It happened because God had it in his plans. Ate Katonda tagera chibi. Mukitegedde, Katonda tagera chibi. Ku mwenna abali eyo mwali mumpuliddeko nti nakyaza before. Era omusajja gwe nasooka okukyaza era yoyo gwe nnina. So kati esawa za kakati nja mulaga mu nsi
Raj, because he's official. He came to my mother's home, he came to my singer's home, bamumanyi. Nadi sola posting musajja abantu abe waffe nga tebamumanyi officially. Mu posting leero enkyankyawe ate ntandika okugamba bannanga ate tuwe chai ate ne kati onazeeko ewaffe kiba kitegeeza nti newabukeera ku makya ne twawukana. At least ewaffe yatuukayo amanyiyo bamumanyi. I don't know if you understand my point. So people should not be, come out and then they start acting like they are God. None of you is God. Katonda yagera. Wow. Okay, you guys, let's not be very fast on the road. Like, waliwo wetetagisa speed. Kati nze stoppinze because emotoka ezimu zibadde zagala kuyingira omuntu n'aveeri ye nampitako ng'alaba nga nze ndowooza omusiru. Ye nampitako speed kati abadde akoze nze accident. But anyway, getting back to my point. Abantu abasinga bagala nnyo tutambulire ku their fingertips, which is not right. Like I said, nze kizibu okunkozesa ensobi lwaki mpuliriza mutima gwange. Netegerera we munayiga okwetegerera ne mulekera okubuuza mikwano gyamwe simanya baani bamwe maybe munadda kuki maybe Katonda namwana anakola omulimu gwe naye nze netegerera sisooka kukeera ku makya nengamba nono olaba mwami binde bayagala kumpasa nengende wa mukwano gwange asooka nono omusajja agala kumpasa nzikiriza sikkiriza kati aha mukwano gwe tebamuwasanga nako yagala akugamba eki tikkiriza tubeera n'emikwano nga tegitwagaliza. So learn to make decisions for yourselves. Stop asking the entire world. These decisions, at the end of the day, they will affect you as a person. Because oyo mukwano gwe yakugamba n'okugamba tomufumbirwa wagenda kuyitawo like 3 months mwawukane nga tokyamanyi na gyali naye nga ye yakuwabya kyokka ye bamuwase ate ye tajja nakujja kwebuuzaako nga anakkiriza. Ogenda kulaba bifaananyi ku social media ogambe wait a minute. Ono mukwano wensi yaŋŋamba nti sifumbirwa nkyali muto. Oba si yaŋŋamba nti oyo omusajja alina abakazi nga 8. Kati nga ye bamuwasizza. And before you know it, naye bw'otuula wansi otandika okubuuliriza ku bbaawe ng'ate history wa bbaawe ate ye mubi nnyo n'okusinga gwe. Owuwo gwe yabadde akugamba. So listen to your heart and make decisions as you. Stop listening to people. Ekintu kimu ky'olina okuyiga mu nsi muno. What I can tell all of you is teri muntu agenda kwagaliza kusinga bwe weeyagaliza taliyo. Oyo katemba omuntu wava ayinaga nti nze nkwagaliza nnyo mukwano n'okusinga nze bwe neeyagaliza nara. Oyo katemba tekiriyo. Weeyagalize sooka nga gwe weeyagalize ogambe nti bannange ekintu kino ddala nkyagala oba sikyagala. Kitegeera nze time yatuuka when I literally had most of the things that I prayed for. Naye omusajja tebamukaka. Omusajja tebamuteeka muguwa kujja wammwe kuwasa. So that is one thing in my life I never really focused on. Why? Because the other things I would accomplish them as a woman, as me. Naye ate okuwasa oba okufumbira nali sisobola kukyekolera nga nze. Nali sowakeera ku makya ne ŋŋamba kati kangende neewase. Naye byonna bibeera bya Katonda. How I literally felt like most of the things I have gotten them, I can do most of the things that I want. I can go anywhere I want. But now I don't know about someone coming home to officially marry me. And I didn't even focus on it. Why? Kubanga kyandi stress nze ne kimmalako emirembe. Nga omanyi tukula, then abewaka ne batandika buli akula mugenze mulumbe, mugenze mudduwa. Bannange anti kati munnange omusajja. They start putting you on pressure. I did not take that. Nze nabagamba nga era nga buli ambuuza omusajja amagamba omusajja ajja kujja nga atuusizza. Omusajja ajja kujja nga atuusizza. That is why I surprised everyone. I surprised everyone. Until my kuchala, I did not sit down with the entire family. Then I agreed with my husband, and he said, "Baby, I'm good to go." Then I asked him which date. He gave me a date. I asked a few people, like my singer, my father, my brother that acts as my father, and a few others. Actually,
It was like 3 people that knew about this. And then when they were okay with it, I told my husband, okay, my family is okay with it. And then boom, we did it. And everyone was shocked. But it was great. Why? Tewali we yasawa inza chiza mabega. Chali chi happenings. It had happened. Why? Remy put on night in the music is bananga, you guys, because I'm driving, so I can drive with my lights on. Naziki did Bambi, sorry we don't temunda. Sorry. The music is because in the kuvuga, like I said, I am driving to the market. That still stands. So buli omu ali mukwebuuza nga situuka mu katale. And enjoy now. I wish to be like you, darling. Mulamu, are you safe? Asara Gagamel. Mulamu, Remy, please. Okay, Napkenya Brenda, what did you ask? I think I didn't see it. Antoine, how are you doing, darling? I'm okay. How are you? So I'll take in a few questions. Put on the light, please. Okay. Oh, that's what Napkenya was saying. Put on the light. I've put on the light. I have put on the lights. Kawanda nayuguma mbitibwa nga bw'okyogedde Martha. Kawanda nayuguma mbitibwa. Sichidda namwante sikisazamu. And God, trust me, God has been good to me, and God has blessed us. God has blessed us so much. And what I can tell you is, you guys, this I will not cancel. I love my husband very much, and he loves me very much. Period. We are not proving anyone, because as in n'abantu abalala bafumbira, why they're all the attention on us? Because if it's also fumbira, oba fumbiriganwa. Okay, I'm supposed to say fumbiriganwa. If it's also fumbiriganwa, bantu bangi bafumbiriganiddwa. Naye simanyi why the attention was too loud on us. But whichever, nze kintu kimu kyemanyi, woba muntu mulungi, Katonda tayinza kwagaliza kintu kibi. If you're a good person, God will always give you according to your heart. God will always be good to you. So muklininge mitima jamwe. Don't clean your actions, clean your heart. It's the most important thing. Clean your heart. Because no one okera kumacha no kola charity, no donating, no kola chi naye nga gwe kikola because kanchikole bandabe. Oba kanchikole ntukiriza omukolo. Nga mbutuufu ekigendererwa kyo ku mutima kirala. Era ojakanya kugamba banaye nno nga nkoze birungi, banaye nno nga nkoze birungi, naye nga Katonda takublessinga. Why? Your actions are different from your heart. Kitegeera emitima gyammwe gyanjawulo ku bikolwa byammwe. So let's have the same kyogere ntya tubeere n'ekigendererwa nga kifaanagana. Let your heart be the same with your actions. Ddala mazima nga bw'oba olabye ekintu ng'ogenda kikola nga mutuufu kikuluma, as in ng'owulira okirumirirwa. I'm going to do this because it is coming from the bottom of your heart. Be good people and God will bless you. And me, I love you so much. This is a Sarah Gertrude Harry P. How is Mr. Cocktail? Mr. Cocktail is very fine. I love them at your own risk. After okay, then my tears will be my tears, darling.
amaziga gajja kubeera gange ate sijjera kwewola ku maziga ga muntu yenna nti ala munnange jangu nkaabireko bwe ndaba nkaaba mama wange maybe if my mother will still be alive maybe yali nkaabirako kubanga maama aba maama even at your worst she will be there so my mother maybe for her she will be there to cry for me but you sijja kwewola ku maziga go so tofaayo kanjagala musajja wange byange naye anjagala ebibye twagala n'ebyaffe ate ekirungi twagala nabyaffe mmwe mubinoonyerezaako ebyaffe ffe tetujja ne tubibagamba ekitegeera but then you keep there nga mwagala kumanya baayawukana bakyali bonna bannange social media in-laws, you're so funny. As in, you're really funny. How you be there and all you want is see people miserable. Chisesa. Oh, chisesa. Gambia tawama fetuja kukabirako. Nzana yenze ne watabira wankabirako. Nja kwekabirako temufaayo. Oloza remi akutala well, okay, just kirabye bulungi wabula nzizizaamu amaanyi. Okay, thank you. Wema nkuzizaamu amaanyi. I don't know mwe muyinza okulowooza nti no nimba. Let me show you that I'm in traffic. You see? I am in traffic. Naye ngenda mu katale. Like I said, it still stands. I'm going to the market. So, we go drive together to the market. To the market. So mchempane kati naatera okutuuka muzayo kati distance kati ni muko ntuuke mukatale. Otherwise, thank you so much. You guys have been on until this long. Thank you. I didn't know I had so many people that would actually be online at this time. Nga tebabadde tebansuubira ne mubeerako. Thank you so much. Because of time nandyagadde maybe ne tuvugana ffenna mpaka home ne mbuuza ku Prince naye lwakubanga obudde bugenze okitegeera so mugenda kukoma mu katale mbagambe good night. Yeah, when I get to the market, ngule katunkuma. You know, my husband eats a lot of katunkuma. So, ngule katunkuma. Waliwo onagambye ta? Social media. You will kill me one day.